Katonda waffe mulungi era wakwagala kubanga bulijjo ayimirirawo eri obulamu bwaffe kusobola okubulwanirira n'okubununula. Neebaza Katonda kubanga akuleseewo ng'oli mulamu newankubadde ng'oyita mu kusoomozebwa okw'enjawulo naye ayimiridde wamu naawe. Ate njagala okwebaza okugabana ebigambo bino n'abantu abalala kubanga nakyo kikulu. Kye njagala nkutegeeze nti mu byafaayo bya Bayibuli waliwo abasajja abaagaana okusinza ekifaananyi kabaka kye yasimba mu lusenyi Dduula, Shadrach, Meshach ne Abeduneego, era ne basuulibwa mu kikoomi eky'omuliro ng'ekibonerezo ekyali kiteereddwawo. N'oluvannyuma lw'akaseera kabaka agenda okwetegereza abavubuka bano nga batambula nga kirabika nga abatalaajana era nga balinga abatawulira bbugumu lya muliro. Era okwetegereza obulungi nga mulabika mulimu n'owookuna gw'ataasuddemu. Ebyawandiikibwa bigamba mu kitabo kya Danyeri bw'osoma essuula ey'okusatu olunnyiriri olw'26 agamba bw'ati: Nebukadduneeza n'alyoka asembera ku mulyango gw'ekikoomi ekyaka n'omuliro n'ayogera nti, Shadrach, Meshach ne Abeduneego, mu abaddu ba Katonda ali waggulu ennyo, mufulume mujje wano. Shadrach, Meshach ne Abeduneego ne balyoka bafuluma wakati mu muliro. Ebintu byonna birabika nga tebisoboka okutuusa nga bimaze okukolebwa. It always seems impossible until it's done. Muganda wange ne mwannyinaze alaba ebigambo bino. Bano bwe baayingira mu kikoomi ky'omuliro kyalabika nga ekitasoboka bo kuvaayo nga balamu okutuusa nga bamaze okuvaayo nga balamu. Tutwala ekyokulabirako kino ne tubaako ne bye tuyiga mu bulamu bwaffe obwa bulijjo nti ebintu byonna bifaanana nga tebisoboka okutuusa nga bikoleddwa. Waliwo abantu abakwetolodde abakulaga nti tebisoboka. Waliwo abantu abakwetolodde abakulaga nti tobiyinza. Waliwo abantu abakwetolodde abakulaga nti okufubako kwonna kulina makulu. Waliwo ebintu by'otyo okutandikako. Wali ebintu by'otyo okwesimbamu. Waliwo ebintu by'otyo genda nabyo mu maaso. Yensonga lwaki tonnava mu kifo. Yensonga lwaki tosenvula. Yensonga lwaki by'olowooza okutuukako tobituukako. Yensonga lwaki otandika okuwaayiriza babituuseeko ng'abayise mu makubo amabi n'oyogera n'ebintu ebitali bituufu. Ekiru kyonna kirabika nga tekisoboka okutuusa nga kikoleddwa. Ebyo byonna by'otya era kituufu tebisoboka okutuusa ng'obikoze. Ekituufu okuwasa kuzibu era tekusoboka. Okutuusa lw'olisalawo okuwasa lw'olimanya nti kusoboka. Omulimu ogwo tegusoboka. Ekituufu tegusoboka kuba muzibu. Naye okutuusa lw'olitandika okugukola lw'olimanya nti gusoboka. Ebintu byonna tebitulema kukola kubanga tebisoboka. Bitulema kukola kubanga tetuli beeteefuteefu kubikola. Nsaba Mukama azuukuse omutima n'omwoyo ogwetesiteesa okubaako ne kyegukola. Olw'enkyukakyuka zitandike mu bulamu bwa buli muntu yenna awulira ebigambo bino. Ekintu kyonna tekisoboka. Shadrach, Meshach ne Abeduneego n'abafuluma ekikoomi nga tebalina bulabe bwonna. Naawe Mukama akyayinza okuyisa mu bintu bingi nnyo ne bifuuka ebisoboka newankubadde ng'olabanga ebitasoboka. Kubanga bijja kusoboka ng'omaze kubikola. Tandika okukola buli kyonna kye weetaaga okukola. Olwo ojja kukizuula nti bw'oba ne Mukama buli kintu kisoboka era kisobola okuggwa. Nsaba Mukama akuba omukisa